Abavubuka ba NUP 12 baggiddwako emisango egibavunaanibwa okuli ogw'obubbi ogwaddizibwa mu Nyendo ku mpaka z'omupiira eza Lubowa Ssebina Cup. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Caroline Namuwenge lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okutaano omwaka guno bano bakkakkana ku muserikale wa Poliisi David Kisami ne bamunyagululako essimu ekika kya Tekino 35 ebalirwamu emitwalo 10 ko n'ensimbi enkalu eziwerera ddala emitwalo 10 era ne bamutuusaako obuvune. Omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno Ssabawaabi ategeezezza nga Ssabawaabi wa gavumenti bwe yabajeeko omusango gw'okubbisa eryaanyi ssaako n'okunyagulula ensimbi emitwalo 10 n'abasomera omusango gw'okutuusa obuvune ku muserikale. Bannamateeka b'abawawaabirwa okuli Alexander Lule ne Herbert Zikusooka basabye omulamuzi akkirize abantu baabwe beeyimirirwe kyokka omuwaabi wa gavumenti mu musango guno n'akisimbira ekkuuli olw'okuba endagamuntu z'abantu abo tezibaddeewo. 5 months and almost going to 6 months over charges which are false. The circumstances in which all the sureties are not substantial. Kino nno kitabudde bannamateeka ne bategeeza nti embeera abantu baabwe gye baakwatibwamu baali bagenze kulaba mupiira nga kyali tekibeetaagisa kubeera nandagamuntu ate nga bamaze ebbanga ddene mu nkomyo ku misango egitaliiyo. Mu nsala ye omulamuzi akkiriza abawawaabirwa okweyimirirwa ku kakalu ka mitwalo 10 egy'obuliwo. The remand period already spent by the accused in prison. I agree that indeed the accused persons have spent a long time on remand, though on other charges. Oluvannyuma lwa kooti bannamateeka batubuulidde kye bazzaako. Ye emisango eminene egyo baagimulikako era ye ensonga lwaki tetumusabidde beyiro kati ye tujja kumusabira beyiro mu high court. Tulaba nga kiri fair omulamuzi ng'abadde considerate owing to the fact nti abaana bano baluddeyo ku remand ate abaana bano bafumbi ba chapati bakabalagala abamu basuubula nku kati tosobola kubasuubira nti basobola okufulumya ssente ez'amaanyi ennyo okubeera nga beeyimirirwawo. Bo bazadde ba Sseremba asigadde mu nkomyo bakukkulumye nga bagamba nti omwana waabwe alangibwa bwemage kyokka abalala balaze essanyu olw'abantu baabwe okuyimbulwa. Ng'owaffe ye tebamutadde abalala babatadde. Reagan twagala okumanya omusango gw'avunaanibwa okubanga ye bamusigazza mu kkomera nga balala bo babafulumizza kubanga omusango gw'avunaanibwa teguliko bujulizi. Ebbanga ddene lye tumaze nga tuwulira bubi ng'era tunyigibwa era nga tukaaba. Naye Omukama Katonda ye yeebala okutonda abantu bano. Twabaza bannamwe namwenna abatubeereddewo bannange mwebale. Lubowa Ssebina Cup eyali omuteesiteesi w'empaka zino n'abakulembeze abalala aba NUP bategeezezza ng'emisango gino bwe gyabateekebwako okubamalamu amaanyi ne bagumya banna NUP okusigala nga bavumu. Kimanyiddwa bulungi nti bino ebisango ebijjotekebwa ku baana bya bufuzi naye nga bigendereddwamu kumalamu bantu maanyi naddala ffe bannamasaka. Naye njagala okubakakasa bannamasaka banywevu nnyo. Naye ebyo byonna babikola okututiisatiisa bakimanyi tuli innocent naye tubasaba temutya nga bano bwe bamaze ne bazuula nti tebalina musango n'abalala bajja bakwata era bazuule nti tebalina musango era bajja tuta. Naye kayinza okuba nga kakodyo Sseremba Reagan muvubuka ali solid nnyo mu National Unity Platform kati kakodyo kakutiisa baana baffe aba National Unity Platform. Omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba omwaka guno. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.